Newspark channel kwoli webale kuba nti nno gyekuumiddeko gage essaawa zino ate nina mangi oba tugatandikirewa katutandikirewa Mr. Lee kyaddaaki munnange ajjeeyo maama w'omwana we mu Ggalale okitegeera nno omukwano kaakati nno agwoli mu kulabaawo mu bifaananyi gw'ajjeeyo mu Ggalale era n'alyoka agamba era n'amwebaza n'okumwebaza olw'okumufuula taata okitegedde nno mukwano era munnange n'asaba n'abantu asabye abantu ab'Eluweero okuba nti nno omulonda mukyala we oba maama w'omwana we ku bwa MP woman MP bw'atyo n'agambye nti mumulabiranga ddala abantu ab'Eluweero nga woli mukulaba screenshot munnange oye Mr. Lee owa B2C gwe batera okusibako Diana Nabatanzi okitegeera nno kale nno bwe bityo ate webiri akatubeere nga tweyongerayo naye nga ky'olina osooka okukola kwe kuba nti no subscribe nga njagala okwebaza abantu abalikinga videos zaffe ate era n'abantu abakomentinga ku mawulire gaffe ge tuba tukuwadde kale katubeere nga ate tugenda mu maaso Junior leero akyekoze Junior leero akyekoze mu mawulire gaffe bannange tugenda kubeera nga tumukuwa emirundi egiwerako kubanga buli omu ndowooza avuddeyo n'abeera nga ate amwogerako katutandikirewa Junior munnange avuddeyo n'abaako ate kyakola bannaffe aba B2C kyabakoze kyo kibadde ekikambwe avuddeyo n'abasabula alyoka abagamba n'okubagamba nti bano simanya bandyeyawudde simanyi omu naddawa simanyi bannange lwaki sikuwa katambiye n'abeera nga abyeyogerera agambye nti we bayimba abasatu tebinyuma bannayuganda katukuwe Junior Julio waliwo oli omulala yakola gwakusetula byuma oba eddoboozi kati limuli mabina simanyi jagenze ku stage nga terivaayo Bobby Rush then ye Bobby Rush waliwo ono omulala oba yate ye Mr. Lee yo yayimba asula obunyama oyo anyirira nnyo oyo owakabode ati bali bafatu waliwo Bobby Rush waliwo Mr. Lee yayimba waliwo ne Julio kati ndoza Bobby Rush agende wabiswanka begatte n'ebiswanka babiswanka ate anoonya mubakinga Bobby Rush asobola oyimba bulungi n'ebiswanka Just be told basobola okukola kolabo kabiswanka ayimba soprano Bobby Rush ayimba oloto bano basigale babiri omanyi basobola ofuuka dynamic duo yes mu Africa Bobby Rush bayinza n'okusikira Wizo ne radio kituufu kati ono ayimba omu yandigenze neyegatta ku Tom D ono ayimba akaloboozi nga radio oyo neyegatta ku Tom D Tom D n'amubakinga balina okweyawula yalaze nti ebintu tebyanyumye olaba newamaki ku luno teyazze kuyimba Sampino yabazize tebyanyumye bulungi kyekituufu kyokka ate ekisinga okuba ekibi balina extra concert eri luddawa bagenda gitambuza eyo mu byalo tebatawaana bagende ku Freedom City bayimbe ne Bulunoke bwe ndowooza ba B2C mugende muyimbe ne Bulunoke ku Freedom City concert yo yaganye subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section kambuzeeko kumusubika Asise nabiri Justin Ogambo tawe bale kubeera ku mukutu Janet tukutumiddeko Rema Witi Twina Nsamba Kevin Charis Nisima Lois Ogambo tia Ruth tukutumiddeko Nantale Ekuluthum nawe tukubuuzizaako katuddukeko ewa Shiba Kalungi kulunaku luno olwaba mama Shiba Kalungi avuddeyo n'abeera nga ate ateekayo akatambi akalabikira ddala bulungi ng'ali n'omwana we gw'oli mu kulabaawo mu katambi okitegeera Shiba naakoze ebbina okitegeera bannange kale ye Shiba alabikira ddala bulungi kaakati ne tugendako mu comment section nabagamba nti nno omutimbagano w'oba omunafu tosobola kumalako kubanga abantu
basabula oli aba n'ebizibu bye n'abeera ng'ate munnange abituuza ku ggwe okitegedde nno mukwano kaakati no kye kituuse ku Shiba akalungi katugende munnange mu comment section onaavuddeyo n'avuma omwana wa mune nti omutwe gumulinga ogwakabakko naye bano baba bazadde omuntu avaayo n'olyoka ovuma omwana omutaata kukolangako kizibu kyonna oba muzadde katubeere nga tweyongerayo onaavuddeyo n'alyoka agamba nti tukyanoonyereza ani taata wa Little Bird oyo omutuufu kuba omwana alinga omuchina oyo bwate waavuddeyo n'alyoka agamba ono n'agamba nti Princess Kaddi bannange Eva abeera serious kale nno oyo bwate bwagambye ate ono n'alyoka agamba nti omwana afaanana lumbuye bannange abantu batema omugambo ono ate n'alyoka agamba katuddukeko ono n'alyoka agamba katuddukeko woona agambye nti kati Cindy atusinga ki okitegedde nno ono n'agamba nti omwana afaanana president wa North Korea bannange abaana ku mutimbagano munnange tebatudde eyo nno katubeere nga atuvaayo nekankusaba obeere nga osubscribinga olikinga kwassa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section katuddeyo ewa Tamale Emirundi Junior akyagenda mu maaso n'okusabula Bruno K ndabe happy Mother's Day ate ndabye atimbye Farida atutte biddole bikatuuni ewaka bali awo mu ddiiro beekyanga bwe batwe batandika nze Bruno K ne Farida bonna nababuuza nti we muba mwerya mutugambe wawaliwo mani relationship just ategeeraawo mayi Bruno yeebuzaabuza yeebuzaabuza naye ayika akikwata mu Kifarida nga kinyirira kati gwe lwaki abamupostinga ku Mother's Day oba mama nnyo atali maama wo atali nnyoko owererangako oguni nnyoko mbu ate mbu abaana ba Bruno ate babeera wa Farida abantu batandise okuluzinga interest mu lutalo lwabwe abantu bitandise obabowa kati bava baddeyo wa Crystal Panda ati okategedde oba Crystal Panda yalina amasannyalaze amatuufu katwogera amazima kakiringa bwolaba alien skin Palaso bwe yamukuba oluyi osegedde oli n'asooka mu moment eyo n'agicapitalizinga osegedde n'agifuniramu ebirungi era alien yalabukirawo bankubye oluyi am the talk of the day buli omwana ologera kuze everyone is on my side concert n'akikubirawo kati ate ono bino byatandise bino kawangaziza manye kivulu kiyonga ddi manyanga ddi bajagenda okutuuka mwezi ennaku z'omwezi nga people no longer interested akole ekivulu kifulopinga ate abantu baseke Kiriza tubeere ng'ate tweyongerayo senga Acid avuddeyo munnange n'alyoka agamba Karonanto ng'alekeraawo okwesiba ku Stasha Mayanja mbu ye yamuloga kati ani yamuloga agambye nti Maureen Nantu Maureen Nantume katubeere nga tukuwa akatambi munnange Karonanto Stasha Mayanja si ye yakuloga era ddayo abasawo bakuddize essente zo si ye yakuloga takuloganga ko munnange Kasodde gwandaba olwatuuka emboozi yino mumanyi Eagles production nezibandi zidala bakozesanga oba it is law of the jungle I have no idea naye whoever invented mbu namunsi alya ku nswazi ne mu Bible man eateth where he worketh kyekyali mu Eagles awo wenyini nyini abawala ba Eagles abali abawala akaseera ako nga wadde abamu baali bafumbo ne the big three men mubategedde I'll not mention names bali bebojanga the bosses nga babojja abawala abo of course mulimu amanya but for the subject matter mwalimu abawala for the purpose of abantu betugenda okwogerako Stasha Mayanja Maureen Nantume Catherine Kusaasira be bali abasatu of course ne Irene Bambi nani Namatovu Irene Namatovu of course yali mukyala wa omu kuba boss so oyo ye tugenda kumuja out of the equation now bana abawala abasatu
waliwo ba boss abaali bakuba nena kakati Stacia Mayanja waliwo boss omu eyali amunena naye nga amunena ne Maureen Nantume era nga Maureen Nantume tayagalira ddala Stacia Mayanja naye nga music waabwe abayisaawo Carol Nantongo najja Carol Nantongo we yajjira oyo mwennyini eyali azina Nantume nga yazina nani ne Stacia n'atandika okuzina Nantongo gamba haleluya atandika omuzina Maureen tebyamusanyusa wadde n'akamu Maureen n'agenda n'alyoka akulogera Nantume aloga Nantume awunga agenda ku stage byayimba tebitegerekeka eddoboozi lifudde akyankalanye byonna bitanize upside down olw'okubanga ow'omutwe omunene yaanya mulumbe banamwe Maureen Nantume ng'apuleyinga victim omukazi oli apuleyinga victim ng'alyoka akaaba amaziga olwo ayagala okuimplicatinga oli nga bagamba naye jjukira Stacia olw'empisa ze embi baali awo nga waliwo okuubagana nga tebakolagana na Maureen nga bagamba Maureen nga bagamba Stacia yalina obuzibu kwani Carol meanwhile ebiseera ebyo Hildaman Mazongoto yayingira Eagles amala okuyingira Eagles abazina bonna bensatule I mean Stacia Mayanja I mean Maureen Nantume I mean who Carol Nantongo our Maureen Nantume we yakozesa advantage n'agamba nenda kuloga ne Mungu apata abali kati babosi ba Eagles balooza Stacia awalana Nantongo olwa Hildaman kumbe eyali awalana Nantongo era nga awalana ne Stacia yali Maureen actually Maureen awo ng'azannyawo divide and rule Maureen ng'alyoka akulogera Carol ng'alyoka agamba nga alyoka akusaabira Stacia akasanga bagamba eyamuloze mulaba nange yandogera omwana Maureen n'alyoka akakasaba boosi nga Stacia we yamulogera omwana n'alyoka akaba amaziga jjukira waliwo boosi omunene gwazina kati nga bagamba naye Stacia yuyo yaloga Maureen kati ate ne Carol naye amukutteko muloga baana mmwe nga bawalana Stacia nga baboola Stacia okukkakkana Stacia nga bandi emulema Carol Nantongo ne Stacia Mayanja abantu mubagambe ekituufu mbuno between you two mwalimu abasajja abo babiri era one person took advantage and that person was Maureen Nantume naye Maureen Nantume oli muntu mubi yabaloga bonna bombi mu bandi bavaamu ye mu bandi yasigalayo and guess what oyo boss akyamuzina ndiwo kubategeeza mbuno mwe ba boss ba Maureen Nantume bakyala ba boss ba Maureen Nantume buli sande Maureen Nantume waliwo bawamu wafumbira oluwombe era n'agenda n'alulyewe meanwhile Maureen Nantume mulokole amina mulokole yalokoka era nga asinza Yesu omuyinza obwa buli kantu byanga sign out oba zino enjuki ani yazisindise munnange enjuki olooza tezizinzeeko kamera ya UBC nga tebasobola nakuba nti no bakwata ekifaananyi nga woli mu kulaba awo munnange babadde ku mukolo gwa NRM enjuki ne zifuuka enjuki munnange zeetaze ku mukolo ne zibeeranga ze baayise nga woli mu kulaba ate akatambi ako bwe bityo nate webiri erudda eyo eno Newspack channel mukwano nti olina okukola kwe kuba nti no subscribe nga tukuwa amawulire ageesigika amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano nga tugafuna ku mutimbagano ate we tugakutuusaako okitegedde no katuddukako ewa Pastor Senyonga ensonga ze munnange ne Pastor Kayanja
tezinnaggwa oluvannyuma lwa Pastor Kayanja okuba nti no yavuddeyo n'abeera nga amutabukira mawulire twagakuwadde era twagala tusooke tukweko ku Pastor Kayanja katono eri gwe munnanga atasobodde kulaba mawulire agetwakuwadde ng'atabukira Pastor Ssenyonga ate era tugenda kubeera nga tukuwa akatambi aka Pastor Ssenyonga nga naye ayanukula munnange Pastor Kayanja olutalo nno luno simanyi oba lunaggwa. Usually I don't want to mention my name. Sitera kwagala kwogera mannya g'abantu. But it's on record. Nekiri ku rekodi. Pastor Ssenyonga has made over 8 press conferences. Omusumba Ssenyonga akoze conferences z'abannamawulire ezisukka 8. What he's trying to explain, I don't know. Byagezaako okunnyonnyola sibimanyi. I mean, why will I spend all those press conferences explaining what? Lwaki mpita bannamawulire abo bonna mbannyonnyola ki? So the lies, I wrote to him a letter, I called him. He didn't answer me. I answer you. Are you Secretary General of United Nations? Secretary General, Antonio Guterres. I answer you for what? But body a third party. When you get a third party, atali mu conversation, who is not part of your conversation, atali mu bigenda maso, who is not part of whatever is going on, is not part of the proceedings, tali mu bigenda maso, kati ate no diroyo, and you get that one, and you try to put everything on, omanya nti ensi eyina obufere, then you know the result of fraud in this world. Si buli muntu yenna agamba mukama wange yaligenda mu bwakabaka wa Katonda, ekyo nyongeddwa kitegeera. I have continued to understand what the scripture means by saying not whoever says Lord, Lord will go to heaven. Kubanga omuntu, because bw'aba asobola okuyiiya ebintu ebyo, if someone can concoct n'atuula such awantu awo and sit somewhere nga talina na kutya Katonda, and they have no fear of God, n'agamba yiiya akantu akagenda okulimba ensi, and they say come up with something that will lie so to that the I whole can world, protect my ego, nze nsobola okuuma ekifaananyi kyange, my empire, n'ettwale lyange, my name, n'erinnya lyange, and my followers, n'abangoberera, and put all those pieces together, kakati obubi bonna mu and bukuŋŋaanye put it on Ssenyonga. obuteeke ku musajja oyo, Because these things that they are talking about are gross. kuba ebintu bye boogerako bibi, Things that have been done by these people to different people. ebintu bo bye bakoze abantu abamu They are gross. bintu bibi. Some people are very dirty in their head. Abantu abamu emitwe gyabwe mikyafu nnyo. So, because these are graphic things, kuba bino ebintu bibi nnyo, graphic things, bintu bitiisa. the shock that people get when they hear, Abantu babiwulira bibakuba entiisa. ekyo kinene, They said that is big. kigudde nga laddu, That came in like thunder. kijja kutiisa abantu. It will scare people. Kyetaagayo deflection. We need something ekigenda okuwugula abalala. Naye bwe banga bakyogedde But if they have said it nga kikyamu, and it is wrong, then kirumbe n'amazima go. you attack it with your truth. Kiriza tubere nga ate tuddayo ewa Junior leero yasazeewo kuba nti naate asabula. Ne Junior bannanga awankuula entalo. Kaakati no munnanga alina byavuddeyo okwogera ku Alien Skin. Agambye nti baamukubira essimu ne bamugamba va ku Alien Skin w'oba oyagala obulamu. Okitegeera nno. Era munnange ne yeesonyiyira ddala Alien Skin. Mu Alien Skin alina abanene okitegeera. Kale nate wavudde awo n'abaako ne byayogera ku Namukasa. Okankubulire nze wano nna omusango gwe nalimu gwali enisikini ne palaso bankubira essimu egyo yava n'amagye nanga alienisikini mwesonyiwe mulala eyakubira yeyankubira era ennamba eyo ennamba eyo osobola n'okibuulira eyakubira yeyankubira zaali bbiri nno ze bankubira babiri nasala ebbiiro nze gwolaba era omu yafuuka mukwano gwange omulala yamala okunkubira n'okumbulookinya n'ambulookinga okumanya ali siriyasi mondeka na abasajja bankubira Alien Skin ate ye muleke nze siriddamu kwogera ku Alien Skin anti alina omusajja gwe yeesibako ow'ebweru kanate omusajja ow'ebweru yapositinze ekiwala ekirala ekyeru kilala Namukasa abadde alina omusajja gwe yeesibako
obera wa junior aina omusajja ono omuyitani Deusi Lubega tomanyi Deusi Lubega oba we UK abulirire nnyo abantu ku bya visa manya bwoba ogenda tambula topakinga bintu bingi jangu nimbapulanga ziwera tomumanyi oyo gayo oyo gayo oyo abulirira abantu bwoba ogenda kutambula sokokame tojja n'amazigo mu toyi toyetikka amazima tono oyo namukasa gwa badaga ati bawe bawe kati bapostinze Deusi Lubega yapostinze alina ekiwala ekirala ati takirala kiri awo kirabika bulungi nnyo kya ku TikTok okwo kanamukasa ebyo bya long distance relationship era namukasa gira Mustafa agira akwata munga Deusi bwajja no Mustafa leta weka ko wallahi yedali ya buli wa mairungi embazi gezewezi wakati kamugete yo mukataga wale Mustafa ate alomera musati ez'emikono emiwanvu ali wa science obusati we Eva bukoma mudu nabeera abannamukasa ne Mustafa balabika nabo no beesaana ate bw'okyogedde nga beesaana Fred Lumbuya alina kyasaba ababaka ba parliament aba opposition simanyi baba nakikiriza oba nedda naye abagambye nti nno balekeraawo okugenda okutuula mu parliament okuyisaayisa ebiteeka ebitaliimu nnyo makulu ng'abaana bali mu kubonaabona abaasibibwa baveeyo babeere ng'ate bazira entuula za parliament akatambi kaakano National platform please njagala mbeere benkanya nga temwekutudde ffe twabalonda era ffe eddoboozi ly'abantu tubasaba muleme kwenyigira mu kugera mu parliament kutuula kubeera yeeyo nga muteesa ku butya Museveni bw'agenda okukyusamu ebyokulonda mu ggwanga oba okuyisa amateeka ganyigiriza abantu gamba ng'okuteekawo etteeka erya court martial ffenna ejja tukwata nammwe ejja bakwata kubanga mulina immunity nga muli mu parliament eyo bw'oba ovudde mu parliament oba tolinayo immunity kitegeeza nawe osigadde oli muntu wa bulijjo kati mu nkola ya dictator gy'aba ayagala buli muntu yina gwe yeemulugunyako ng'amulinako akakyamu obanga buli muntu yina gwe yeekengera ajja mmuteekako omusawo gwonna nga gusoboka olw'ensonga kanage mwategedde ebintu byadde Masaka nti bakutte bannaffe 13 n'abalabaga nti bakyabanoonya ku musango omujweteke gwe twabannyonnyodde nti n'essimu emu eyogerwako mu musango ogwo essimu kampuni ya Tekino tegikolangako teriiyo era ababaga nti baakuba abapoliisi 3 omulundi gumu naye nga bwe bakubira tewaliwo wadde footage alaga nti babakuba era tewaliwo wadde kavidiyo akalaga nti babakuba nga n'abakubi bennyini tebannavaayo kompulenga nti babakubye naye nga bali kyebakola bagenda kikola buli disitulikiti yonna okukwata bana ba national platform kati ekyokulabirako ekirungi fayiro y'abaana ebasibidde Masaka be bakutte 13 n'abala basigadde nga fayiro eri open bagenda kikola countrywide n'okusingira ne bagenda kikola mu Buganda Busoga ne mu Mambuka nkiddamu fayiro eyeefaananyiriza ye Masaka gye mwalabe yabaddemu Tekino Kamoni 35 n'ogamba nti bakubye basirikale eyo fayiro egenda kubeera duplicated batandiko gidistributinga nga photocopy oba egenda kubeera copy and cut mu bitundu byonna eby'eggwanga nga bagenda kikozesa nga akakwate okutandika okukwata bakomredi baffe bonna era y'ensonga lwaki gavumenti egenda kukozesa akawaduka likembagambye akabala RCC ba RDC okuwa abaana abakawuula emijoozi gyaffe ovulo zaffe n'obukofiira baffe okugenda otandika okubba okutemula kati bo poliisi amagye n'esseemwe batandika okujjanga ku byalo okukwata abaana abo bwe bakwata abaana baffe bate ku fayiro ngeri open buli gwe beekengerera bamukwata bamuteeka mu kkomera ng'oludde baateekayo dde omusango lwobakwata bamuteeka mu kkomera ng'oludde omusango gyegwi ng'egenda kubeera continuous arrest nga bagezaako okukambinga out kye tuyita eggaali ne protest vote okwetoola Uganda yonna ne most especially bagenda kikola mu Buganda mu Busoga saako ne Mbunyolo oba ne Kaseesi ebitundu ebirala byo baga nti at least biyaddeyaddeko ng'omuli bw'omweru Ticha Chipompo munnange essimu sanyufu lwaki munnange oyabadde ku stage y'aba B2C yasikiddwayo bawunsa yazze n'abeera ng'ate amujja ku stage amazina munnange ga Chipompo mugategerera ddala bulungi kaakati avuddeyo ne yeemulugunya so gye nabaddeko eya B2C
Hotel Africana bawunsa yazze akatambi katambula bawunsa yazze ndi munyivu nnyo bawunsa yazze nayagala okunsindikiriza naye njagala mbabuulire bannange abayimbi bonna mbaagala siina muyimbi gwonna gwesitayagala naye bawunsa taddangamu okukola ekintu ekyo kubanga nkyewaayo okugenda buli stage okuyingira buli stage tewali asobola kuŋŋaana naye okusasula miliyoni 3 nensasula mu B2C nensasula miliyoni 3 mu B2C gwe bawunsa osobola okunsindikiriza ng'ongobaganya otya ku bayimbi be nazzi nga nsazeewo okulaba nti tweyagale nze ndi munyenyi wa kiwato neyagala bweyagazi naye kyampisizza bubi nnyo ku ntobo y'omutima gwange bawunsa okujja okungoba ku stage Hotel Africana nkani nga nasalawo okulaba nti Hotel Africana eyo nkuba akalango ka B2C akantu ako katambula ekintu ekyo kyampisizza bubi nnyo ku ntobo y'omutima gwange siina stage siina soje sitagenda kukusasula miliyoni 3 sente zange nakola wano wendi ejjinja oyo bawunsi yabaddango baganya ku stage yaba B2C abaana bentendese ekiwato mu kunyenya ekiwato nze neewayo bwe kunyenya ekiwato sente zange ziina nsula bonna buli wenjagala naye ndi munyivu nnyo mu kintu ekyo kyampisizza bubi nnyo era oyo bawunsa taddangamu okummanyira kubanga ndi musajja muzibu nnyo era namutunulya bumizi nemuleka olukuuma eddembe abantu ababeera ku stage okitegeera bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section olina kwekumira ku mukutu guno mukwano gwange omulungi okuba nti nate ofuna amawulire ageesigika abeera bulungi weeraba